Patricia, how are you? Nkubira amasimu togakwata. Asimu ibadde mu silent ate ngenze okukebera nga sinakira time muzeemu kukubira. Kati onani gwoli naye? Ono Shiba. Bye biki? Yani nga nze simumanyi. N'omukono gwa gundi gwa Diana. Steve sagala kummanyira. Esimu tozikwata olineyo ne guno omusege. Madam ani musege? Bwe tonziramu. Patricia mpola. Tanziramu. Okola ki wano naye? Sina kye ndi mukola naye. Gwalinze wakwata taliiwo. Kitegeeza ki? Nembera babiri mu kafubo. Ekisumuzo ky'ennyumba yange nze ekyange ekisumuzo nakisudde kwe kusalawo nnyimiriwa ninde Diana. Mumaze okukola bye mukola n'ennyumba mugigadde mwagala kugenda. Kati osinika omanyira. Ani gw'omanyira Steve? Nenyabono si bba wange. Ono wabula mugamba asirike. Steve, ebyo n'obuzaabuza bibuzeebuze. Mumaliza byonna mwagala genda. Wano bulijjo nkwesibako negamba jangu tuyingire ennyumba. Kakana. Steve, sisobola kukakana. Nganze mba nkwetaaga n'ombuzaabuza. Kati oline buno obusege waneeno oli mukummanyira. Bisayisaamu amaaso. Bane ekisumuzo kinguddeko era wondanga nyimidde ninze Diana ayete ekisumuzo no kati ona ajiddemu wa. Atazze nga anoonya Diana. Okola ki wano? Yogera. Patricia kakana. Kuga yogera. Labayo. Yogera nani? Njia kukuba kubesagala to yasame. Ojja musikebere. Njiyuza zimane ndirongosa. Ne mwatwali ya mudwaliro nina sente. Shibagenda. Kakana ojja kuba omwana w'abandi kubwerere. Muleka agende Diana ani Shibagenda. Genda Shibagenda. Anvira. Jagala ogambe guno malaya ono nkubuli. Nesanyiwe ebyo bye wetuga kubuko obutonga oli mukadde tonya level zo. Toyogere ebyo. Tonya level zo. Kataga mukwezi bakugamba bigambe ebyo. Mbulira ani oyo? Baba, embeera seberi mu basajja babazungu. Nayo ya tabu. Nagamba musajja wa maanyi. Yes. Ukraine wa maanyi. Kale n'owulya baneeno. Lasha mugitaddewa. Ukraine kati gukyogamba Lasha singa yali amaanyi. Singa tiyakubanda Ukraine negimala amaanyi. Kati golabayo. Abasajja ba Lasha bagenda mu lutalo bafiisa abaana batono. Nemwe mumbula abaana be mufiisa nga mugenze mu lutalo. Banga ki Ukraine ndiye mazengeri mu lutalo ne Lasha. Dennis ne tusoba yiwa wansi. Gwe musajja. Alo. Soleti. Tombongako. Omulaba ayitawo buyisi tatumanyi. Mbadde sibalabye. Muli mutya? Okimanyi tibadde ntudde okubalaba. Totubuuza. Tetuli mikwano gyo. Twagala sente za twetolooza. Bannange mbadde mmanyi na nsonga y'amaanyi empisizza. Akasente ngenda kaleeta. Mpuli yanze ne byogera saagala na biwulira nkubuulira mazima. Banga kye tukumanyiza sente zaffe. Ensonga si ya bbanga. Ensonga ya kuleeta akasente. Ngenda kuleeta akasente kaffe nkabawe. Kuba namwe mwakampa munesize. Mbadde ndi mukunoonya akasente, nfuna akasente kamwe nkabalete lwakubanga mbeera ebadde ntwala mu speed ennaku zino. Ningenda kuleeta akasente kamwe. Naye nga noonya akasente kamwe. Kati tebikyali kuleeta. Tuzaagala kati. Watambula n'ogenda. Sokolinde. Kakoza bano sente bakubanja zaki. Owaayo bimwana muwala nayo. Olabawo muwala muno. Bino nsonga za abasajja tuli mu kwogeramu. Kale mbivudde. Toda muyingira bitakwata. Nkimundaba wano sisobola kuva gye. Tobyongere ebyo. Nze ne byayogera mpulira saagala biwulira. Okimanyi wadde eri mu banne agamba nti yatuluma. Taagala tuwa sente zaffe, so tuwe sente zaffe. Bwe tukunoonya tolabika. Ne gy'obe yaffe tetumanyi yowoza gy'obe gyembeera temumanyiyo gyembeera temumanyiyo. Tukunoonya tolabikako. Kati wava wano essaawa ennaagenda tetugenda kuddamu. Twagala sente zaffe kati. Lwaki aba avaawo? Lwaki aba avaawo? Patricia kakana. Abadde akola ki wano? Nkunnyonnyodde oyo Shiba mukwano gwa Diana. Steve tolina ky'oŋŋamba. Tolina ky'oŋŋamba mpa ne kamera yange sitayagala kumanya. Mpa kamera yange n'akayimbo kavemu okwatemu obwogende. Alisti nja kalundiramu embwa. Bebe leka kutuukayo nnyo naawe. Nja kalundiramu embwa sagala kummanyira. Tongoba mu nnyumba kati onongoba mu nnyumba ndagewa. Steve. Patricia leka kusalirawo mu busungu ojja kukola ensobi ogijjuse. Nkooya akamanyiroko. Kati oyani gwe badde n'ebingambe bulungi ani oyo? Wallahi bitalayo oyo Shiba sina kye mumanyiko. Olayire by'abasiraamu oli musiraamu kasiriwala. Alhamdulillah sina we muyita. Biki by'oyogera? Oli musiraamu gw'olyoka weerayize bitategerekeka. Ani gw'omanyira Steve? Nja kukuba empiggwe. Kati tosalirawo mu busungu obusungu bubi. Steve saagala kummanyira. Nja kuba omwana w'abandi nga zisina musango wadde gwe nkoze. Gwe no weeyogeze. Kakana. Buli kimu kyonna kyonna kyenkwadde osazeewo kumpisaamu maaso gwe. Nkunyonnyodde gunyonnyolako muganda wakitegeere. Kati ate nze mumanyi. Woba tolinawo omuyita
gulawo ennyumba ze manye ennyumba gye bavaamu okoleramu ebyekisiru we beewunya. Anti nkunnyonnyodde ekisumuzo nakisuddeko okuyimirira wano ninde Diana gyanzigulirewo. Mukubire essimu, wakito mukubire. Essimu edda ngikuba nga teriiko. Leeta aze mukubire. Oyagala okumbuzaabuza nnyini. Mpe namba ye mukubire, sagala kummanyiira. Omanyira wanene oli kusendeza ng'oli omumanyira wonjolonga woleta wane obusego butategerekeka. Ombonyaabonyezo ntambuza kanagina ginzire eno nzire eri olw'okubanga oluvubuka lutalina magezi. Nkubeereddewo buli kimu kyonna oli mukummanyira osinikira. Onkonteetako ebwo obusego bweyeetu saani gw'omanyira. Nze kwata mu kizigo ngaako. Saakugatika. Yogere namba ye tolina ky'oŋŋamba. 07. Abeno gye muli. Nyabo. Jebaleko nyabo. Jebaleko nyabo. Chichi oyagala nyanya, butungulu, green pepper. Nsibe bya mmeka. Saagala osabe bintu bya layisi. Nze no gome sindwawo n'okujamba so sobera gitundira bintu bitono. Saagala bintu bikawansi wa 15. Saagala bintu bya layisi. Oyina okusaba ebintu nga biwera. N'enviri era zenkozo ziraba nzitaddemu sente kati njagala zentaddemu ziveeyo bulungi. Ennyanya nsibeza mmeka mama. Kanaana obutungulu bwa mmeka. Biringanya wali emboga nnungi zikyali nnamu za mmeka mama. Ennyanya kanaana. Ate nno zanyiridde. Ebintu ngenda kubiguna isoko kakane. Badde mpita wano. Ngandira ko wa mchalo. N'olengera ennyanya ezinyimuse. Ngenda ko na kitende solomeera. Nengamba nawe kankubuzeeko. Joli oli bulungi. Emirimu gigenda gitya. Jendi oli otya. Oli bulungi. Jendi nga bondaba. Emirimu gitambula gitya. Bwe giti nga bwogisanze. Omanye emirimu gitambula bulungi nga girimu Yesu Kristo. Okitegeera mukwano. Kati madamu njagala kubuuzaako. Gwe wakiza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Nakoye danina jenva. Kakati mukwano. Bampita Pastor Vicky. Nga nno obuweza waggulu eri. Boyita Victory Ministries. Kati madamu Solomero oyo. Tusaba naye. Mbadde mpita ko nenga naye kankubuuzeeko. Era nkubuuzeeko bo oli awo wetali Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Anti mbadde mbanyinyola. Anti wano wendi nono sister wange. Gwe mbadde naye tulina kitulaga. Ngenda kuyiya akasente. Tugenda kusalawa. Wembirayo. Ngenda kufuna sente. Budde bonna ngenda kubandeta akasente kamwe. Ewatalina kwebuzaabuzamu. Onagenda ogenda kuddamu okulabika. Ate ne wemba sizze wano. Laba kyagamba ebijja agenda kukola y'okuokoma watu sasule. Atagina kukolera gina tubuzaabuza. Ngenda kukola kuloza. Nze mmanyi gwe kikole gwe kyetwagamba. Bwatuleka wano tetugenda kuddamu mulaba. Akole ekintu eki kimu. Atuwe engato ne saati. Hayi onkola ate sinungi. Ate sinungi ketwagala tusasula. Muli bachali bange ewani kusunguwala bwemu. Twali bachali bo. Tumwambule wambuzi tumwambule. Mubiri bakaka. Bakaka muki. Bwana gatabira nangu. Tetugenda kudda. Amulindeko. Nedda sebo mulindeko. Katonda wange. Mumweko nyomuganda wange. Gwe kikingo tabiyingira tobadde. Mubanja kitegeeza kumwambula. Mubanja sente mmeka ye? Mitwalo 2 gye gibambuza omuntu, gye gibambuza muganda wange. Abazirina. Wama kakoza. Kakwate ku sente z'ennyumba ez'amaama. Naye nalo lugwe. Oyagala bakwambulire ku kubo. Kumwe nani abanja? Naye. Ziwono sente. Kwata. Jotaga ziwayo. Amabanja ziruddeyo nga tumubanja sente zaffe. Kulidde mugambo mukwano gwa omuntu n'ababa banja temulina mala mwambula. Mukwano kyo gwoguluma obulumi abantu. Nedda. Naye mwene nsi ekyuka. Tulina kweyisa bwotyo ku muntu. Nzi ffe tuli bamu tuli bumu. Okitegedde ggwe. Tuli bumu. Twayisizaako bulungi singa tukokoze ekintu. Ate gwe kakozo genda kukwata sente za mama ozimpe kuba okimanyi bulungi ntodde kuza nnyumba. Nkugambyeko okuzibawa. Bano bantu bange nze nkugambye akasente ngenda kale. Ngano baade bakwata matayi kwambula. Ofaayo ki? Kati nzi bajjeko. Toddamu yingira mu. Kati nziziza musango sebo okusasulya nga babadde bakwambula wano. Owaayi. Lwaki oyingira mbitakwata? Kuli mwana muwala toyingiza nga nnyindo zo mu nsonga ezitakwata. Kati muzinzirize sente za. Toddamu kuyingira mbitakwata. Muzinzirize sente za mama kakozo ogenda sasula sente. Nije neba ne muganda wange oyo. Tekisasula y'omunyazi. Bana olaba ne muganda we tamu. Bali mubika nambuka kati omuntu ngoyo. Tasasula. Ebyo bya Yesu twabiwulira dde okuva lwe twazaalibwa mbimanyi n'okusinga. Ne ku radio basiba babyogerako. Naye ebiva mu mmwe abagamba nti muli balokole. Tebitusanyusa.
Munnange mukwano. Tuyina bye tukkiririzamu. Omanyi mukwano, Bayibuli egamba nti Yesu Kristo lye kkubo, ge mazima, bwe bulamu. Tewayinza kutukeera ekitafu okujjako nga ayise mu Yesu. Ate okukkiriza na mutima, n'otona akamwa ako okutwala obulokole. Oyo atona akamwa okutwala ki? Obulokole. Mukwano gwange, Yesu Kristo omwatula ng'omulokozi wo. Wabula zino earrings naakazigula zinnumya amatu siwulira. Mukwano, naye ng'osaba ogera ku kya kino osaba. Mbadde neebasa otulo osanze tunnuma. Kusanda ogenda n'osabako? Sibiwulira. Mbadde nsaba wofunangayo akadde ojje tusabengako. Wabula mukulu Victoria, enviiri zino nva zisiba kati era wonsangidde. Omutwe teguli bulungi, njagala kuwummulamu. Enviiri tezirina buzibu. Nze mbadde mmanyi olina kasitoma nzize kukola mbuulira Yesu. Genda eri ewa Solome muloge. Mbadde nsaba ofumiitize ku kigambo ky'obulokozi. Ofumiitize ku kigambo ekyokwata obulokozi. Ngenda kutambula ngenda naye mbadde nsaba okifumiitirizeeko. Wabula nyenye nteeteeyo zitwale ewa Solome muloge. Era ng'okirowoozaako ekyobulokole ekyo. Twale nteeteyize ewa Solome. Ngenda kwebaka. Hajja mpujja Yesu. Mbadde mmanyi azze nakugula. Nyini yenna ndeeta ngalangatana. Manyi ngenda kuyoola. Kaluza fendensi yonna yawe biriwo okulokoka. Kyazungana. Newummulidde janzunzaako ne mbadde mmanyi agenda naggula ebintu byakakadde. Bisawo byeleete muli ssente. Luto lumulinga enda yente. AKASATTIRO Basatira